abamu mugenda mwogereyo mumwadde musibe mwagala kumpa data abasibe abatufiye mmwe nze mbadde mu kutiisibwatiisibwa okumala emyezi 5 mu kkomera n'abasibe abaliyo balina engombe egamba pulezidenti omusibe kyasudde omulalu takironda naye omulalu kyasudde omusibe akola ki akironda mu kkomera tulinamu bawodirida bama era mbalaba ne wabweru bebana abali mu NRM abagisuuta mu kkomera twambala yero era kubaako taaga era nabo mubala wano abambala yero nga munange bajja gye muli ne babalaga nti ebikolebwa Museveni byakukola birungi labisa ebo be tulina era mu makomera na wano be mulina nvudde mu busibe pulezidenti nina message gye njagala nkuwe era nga nsuubira nvunaanyizibwako ekkomera nga luzira mu mateeka lya alimenti kutereka abantu 6 saawa zino nze enamba yange eruzira nga sinavaayo yali 13,292 kitegeeza abasibe tuli mu mugoteko batusibye awatali musango bino byewawulidde mwafunye kyansi okubiwulira nga balamu azze mu makomera okutukaka tukirize emisango tujje tukozese social media zaffe nganze okanya saamu okugamba bannayuganda nti omulimu gwe twakola ogw'okugoba Anita mu parliament Kyagulanyi yakufandinga era ne banzunza ebbanga eryo lyonna omulamuzi Kayizi akulira kooti ya Buganda Road yalemererwa okusolovinga omusango gwange ogwa common nuisance nga bagujja mu public nuisance kuba batukwata abantu 1,500 bateebwa common nuisance abasinga temugiwulirangako munnange nga gavumenti yaffe ebiteeso bwe biyita ekiro nga beebase ne bakeera ne bikolerawo we bankwata baanoonya kye bayinza okunteekako kwe kuliyetingawo ekisanga ekyo era nange we nakizuula pulezidenti mbu buli kyenkoze nkikoze mu mateeka sibadde nakisi okulaga obutali bumativu bansaba passport n'egibamma era nagirina oba mugisazeemu ndi munnayuganda eri nali nagenze kuwummulamu girina nagibamma pulezidenti n'ekirala njagala kwebaza era nawulidde nnyo ennaku baganda bange basaanya nti gwatulaze tuli muzadde ffenna wangi we tusobezza naddala nganze mundu gye wampa ya social media olumu mpitako kuliyetingawo ekisanga ekyo era nange we nakizuula pulezidenti mbu buli kyenkoze nkikoze mu mateeka sibadde nakisi okulaga obutali bumativu bansaba passport n'egibamma era nagirina oba mugisazeemu ndi munnayuganda eri nali nagenze kuwummulamu girina nagibamma pulezidenti n'ekirala njagala kwebaza era nawulidde nnyo ennaku baganda bange basaanya nti gwatulaze tuli muzadde ffenna wangi we tusobezza naddala nganze mundu gye wampa ya social media olumu mpitako nze mbinyiga pulezidenti yajja ekkata nansiza mu kalungu naŋŋamba olina information ennungi eri eggwanga naye TV z'eggwanga ozisinga n'ozisinga kuba bo bajja bali smart ne batayomba ne batawemula ne bawaayo ensonga nga ya bulimba ne mulowooza nti ntuufu naye gwe olw'okuba oleeta ebituufu olumu n'oyitako n'oyomba ensonga yeeganye okugguka bwe busuuti buno bola naye agala okivimbamu nze sirina we ŋwaniriro banjagala kafo walimbe kansala asimaye miliyoni 3 omwezi sirina era Museveni obulumi bw'otadde ku ggwanga tolowooza nti obutadde ku ffe ba civilian obutadde ne ku bwabo bwalwana nabo era Museveni nyimiridde wano nga nkulawula wegaba matatu nga gozanya mu kusiba abaana
awatali musango mu kutuwamba bannaffe ne babuzibwawo ogazanye bubi. Bannansi tugenda kukuba embwa wookabira kadi wooti tugenda gikuba tugenda kumukuba joka. Bannayuganda njagala mumanye ekiti ekyabafumita ebyo biwundu bye mulinayo Museveni tebabalimba. Womanye ekikufumisa ofunawo okijjanjaba takyatya mundu atya gwe nobanga abantu b'e Kenya abalya tiyagazi nolaga obutali mumativu kubigenda mu maaso mu ggwanga lyo naawe ovunaanyizibwa ku ggwanga lino. Wabadde wana abasiba babadde eruzira natuukayo nga teri mazzi nempanga okwekalakaasa nembagamba tuzire obuugi. President batugamba tusimbe layini abagenda emanju tudonetinga omusulo deni tukozesa omusulo okufulashinga. Nembagamba mumanyi obulwadde bwe tugenda okujjaawo mmwe kati lwaki abamu kuffe tetuba mutango ne baleeta obuugi ne tubagamba mu bukomyawo. N'omukulu w'epoliisi mwamulaba ku mawulire n'agamba obuyinza bugudde. Tuba n'obuyinza abamu tugyewulira. N'omukulu wa pulizoni yajja n'agamba bannange Luzira tetulina mazzi tulina abantu ababye ennyo era mutuyambe. Okwekalakasa kwali kwange era wadi njirina Sami the voice of prisoners Luzira. Mpaka amazzi we bagazaako baganda bange eddembe tebagenda kulibwawo. Eddembe tulibanja na kabuli kakabe katambala koyambadde olw'engatta eno giraba balamayini yino erina pulaisi. Kati ng'ojja kuddawo ekibonyabonyeza bakadde baffe kulinda kubalwanira. Kati nammwe we muli wano mulinze Kyakulanye muzeyinze sikubanja. Famire yange awamu ne maama wange omukozi wali Musumba yaŋŋamba bannange Kyakulanye bakusibya ne bantwala mu Tocha Chambers wano namala wiiki namala tebanantwala mu kkomera omuli bafande bazikubaani ne baŋŋamba Kyakulanye akufunamu ssente basebo ne bannyabo lwe bankwata bantwala ku CPS Simagere nva ku CPS bantwala Luzira mu biiki ntuuka Luzira bantwala Kitalya gye mmaze emyezi 5 sikafule era bwe mbadde eyo nga Museveni ne banne be bakola enteekateeka ezo. President Kitalya yali erina okutereka abasibe 2,000 ssaawa ya leero erina abasibe 3,000. Abasibe bano baana bato yeffe abalina ebirooto ebyenkya batutadde mu makomera flying squad. Mmwe Museveni yabasuula abaali balina amaanyi kati mugobagana n'ababusimu mutadde abaana b'abendi mu makomera. Omugoddeko oguli mu makomera wenkunyumiza ekigaali kye tubadde tusulamu tula omufaliso y'ikisatu guteekeko abantu bananga batunudde eri abalala eno kikisatu. Abavubuka b'enkya bataata b'enkya bali mu makomera balwadde obuwago bakuteeka mu kigaali nga tojja situka genda kufuka ojja kudda ng'ekifo bakitutte n'osiba omusulo wogenda okujjanjaba ne bakudiringa olukusula emulaga ensigo ne bazitunda mugenda kukoma ddi okubonaabona. Abavubuka be bakwata bannanga ababbi b'obusimu tebalubba kufuna kyakulya. Gavumenti abantu abo baba banja omusolo gwe bawa babanja ebyo bye mwasuubiza mututaddeko obulumi obutagenda kuggwa. Onkuttebwa Community Newses mbadde comedian ontadde mu kkomera onsibye ne namba 2 wa Jamiru mukulu goyita omuyekera olowooza twasheyalinze ebirowoozo ki? Kibakadde ku ggwanga mbadde nsula ne saali mu isolation wali namba 2 wa Jamiru mukulu bwe bakwata olw'obuyekera nze comedian
comedian ayina ekirowoozo nti Museveni ova ku ggwanga lino okakasa wetukeddenga ku makya tunyumiza mboozi ki obululu lwe mutadde mu ggwanga lyaffe bantu mwenze bampitookanya Saamu ndi musajja Muteeso gavumenti eno mbawalana President webalire ddala naye okali adda kaddadde wajja mukomera okundaba n'oŋŋamba kiggwalidde wajja ku mpande ku lwokubiri ne bakuba ekigere naawe okokirabe omanyi DJ comedian tayinza dalekeraawo era amaliriza nga abataddemu kahyuma woba oyagala gamba mu luzungu nti Kyagulanyi yajjanga Kiddo bakyogera bati munyambe kukyogamu ku live eno mwenna tufaanagana tuli ba drop outs abali mu America mutuyambeko kubeera mu America kubagasa kimwe temumanyira luzungu tovala tubagenda bawa mpapula obalabye we are in America, you cannot even translate some words. What are you doing in America? Uruva sifunanga katabo myaka 2 ngoba katabo oluzungu lukyali lwa waafu mazima oluzungu lukyali lwa waafu ogoba mpapula kati nkugambye nzifunulira wali mu area y'oluzungu Abamerika bali ku live yange eno baseka sibajereze naye temutuyambye nkugambye gambe ekigambo Kyagulanyi yajjanga Kiddo kinzirize mu luzungu ziri vocabulary embi bagambe bannanga butoka oluzungu lwa Twitter mulabye kati temugamba abasajja mbo babamye empapula temuyinaawo yadde olwataano olw'oluzungu ekyo bwe kiba kikulemye so awo wetuli nenga nnyo. Yes, Bannayuganda, I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give God glory. We thank Him for the gift of life. More blessing. I love you all, my fan. God bless you. God bless your family. Thank you. Bannayuganda. This video I'm making for Uganda because this comment is for Uganda, not some other country. Uganda, wafe Uganda. Waliwo mukazi ali kadama like me. She is also kadama like me. Warasirusiru kadama. Mukazi onasiba ko mutweye katambara ya black. Ku profile picture ye kapana zero muhozi. Mukazi ono for us ugly people. See, you also ugly like me. Ate ya mukazi ono kafana na ye. Mukazi ono afana mutu alide kubus na kusato tapama agena muto ya kupama embiya ganye kufuluma. Omanye wa ogena muto ebiya ganye kufuluma. Fwezi ya afana na cha. Ono fwezi ya mukazi ono. If you are the one, you a woman, listen to me very careful. For me, if I love Bobi Wine, is it a problem? Ya kukwagala Bobi Wine, is it a problem? Is a just yambala ko red engoyo no madam bagula ko America leta ko kuize engoye yange. Engoye tano madam agula ko America leta ko kuize. Utandika kuvuma. Ulima pengo. Oyagala shiku Bobi Wine. Bobi Wine bapade siku gwe. Banange. Ize bapita ko papa Museveni. Papa, oyagala siku Museveni. Lwaki opita Museveni papa. Uli musiru. Abana wa abonya mukyalo. Oyagala chi. Banange, abasiru bakadamu. Oyagala chiku ize. What do you want from me? Obotagala video yang genda. Tambula genda. Owulire? Ono kuwandike kumanyoko ulinga mana. Yange mana. Iyo chi. Iyo amata. Iyo amata mukazi gwe. Izagenda kukwagala Bobi Wine paka owulire mubi. Kumisa yanga yagala Bobi Wine. Babi Bobi ugamba otya kwagala gwe baba. Papa Museveni, I'm going to call him Papa paka owulire mubi.
Without him, I could not be here. I have to give him respect. Deka